gwe munnayuganda alaba vidiyo eno nsaba ogiwe amatu ate nkusaba onyambe ogitambuze. Ebigambo bino bye ngenda okuzannyira byayogeddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama. Njagala osooka obiwulire then tukomewo twongere okuttaanya ensonga eno. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu. Sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station of agents ba candidates. Buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano be bagenda kubeera ba voter protector be bamanyiddwa mu mateeka. Naye g'onoojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Kubanga bagenda kubayoola ng'enseenene mu kinnyonnyoke. Ebyo nno ebigambo bivudde mu akulira akakiiko k'ebyokulonda. That clearly speaks volume nti naye tali in control of what is going to happen. Emabegakaawo amyuka omwogezi w'amagye g'eggwanga UPDF yavaayo n'ategeeza eggwanga nti abantu olumala okulonda mudde ewaka. Omu ku bannamagye omukyala Nalweiso we yali ku mukutu ogwa radio ogumu naye n'akola statement y'emu. This time round bazze babiddiŋŋana ekitabaddewo before. Now ekisinga okwewuunyisa n'okwennyamiza abadde ayogera ebigambo ebyo munnamateeka yasoma amateeka abaddeko omulamuzi. I strongly believe okuva yafuna ekifo ky'okubanga yakulira akakiiko k'ebyokulonda asomye bulungi the Presidential Elections Act n'agiteeka mu mutwe gwe waneeno. Nabagamba nti bannayuganda ate wano twatuuka twatandise okwebuusa. Wabayo omu abuuka n'abuusa munne. Kati nange waliwo yabuuse n'ambuusa. Ekimu ku bintu bano abasajja be baasooka okukola baasooka kuteeka nnatti zaabwe ezibayisaawo mu ssemateeka gwe baakola ne bamulongoosa mu 2005 bazzenga bateekamu ebintu bye baali balowooza nti bijja bayamba mu maaso. Naye ate bwe basanga generation ng'egenda kubikkula empapula zonna kagambo. Kyolaba ku screen yawo, it is partly the Presidential Elections Act 2005. Nkufuniddeyo obuwaayiro busatu bwe njagala okuyitiramu obukwata ku nsonga Byabakama gy'ayogeddeko. Gwandaba osobole okubanga obunnyonnyoka. Kati tambuza vidiyo nyamba ovuga vidiyo n'omulala akimanye. According to the Presidential Elections Act, Article 2 ekugamba a presiding officer shall not inquire about or attempt to see for whom a voter intends to vote, and any person who contravenes this subsection commits an offense and is liable on conviction to a fine not exceeding 24 currency point or imprisonment not exceeding 1 year or both. Bagamba presiding officer oba kalabalaba oba atwala ebyokulondamu ekyo ekifo takkirizibwa kukubuuza ani gw'ogenda londa oba okutunula
okulaba ani gogenda londa takkirizibwa. Era omuntu yenna akola ekintu ekyo mbu aba azizza omusango era baba balina omutanza 24 currency points oba ne bamusiba omwaka gumu, if not byombiriri ne bimutuukako. Kino kitegeeza ki? Nti omuntu wa Museveni asobola okugenda n'atunulayo n'alaba, naye walaba nti olonze Bobi Wine, that means baba bagenda musiba omwaka gumu abazizza omusango. Ssemateeka wa Uganda gwe tuliko. Akawairo namba 3 kagamba, on polling day all voters intend to vote shall form one line commencing backward from a point at least 20 meters away from the table at which each voter is to place the authorized mark of choice on the ballot paper. Ku lunaku lw'okulonda, akawairo namba 3 kagamba ku lunaku lw'okulonda, owuliriza gwandaba, abantu abagenda olonda balina okusimba layini ng'etandika 20 meters okwesuulirira ku box woyina olondera oba ku baafu woyina olonda. Mulina okuyisaawo 20 meters ne mulyoka mutandika osimba layini. Ekyo kiba kikuyamba nti gwali mu 20 meters tosobola kulaba kiri eri. Okategedde? Ne tugenda ku namba 4. Kano kakulu kati ke kasinze okulumya abantu omutwe. Voters who have cast their votes and all other persons in the vicinity of the polling sessions other than election officers, candidates agents and observers shall stand or sit at least 20 meters away from the table mentioned in subsection C. Subsection 3. Okategedde nti abalonzi abamaze olonda n'abantu bonna abali mu ekyo ekifo we balondera okujjako ab'akakiiko k'ebyokulonda, abeesimbyewo, ba agents baba abeesimbyewo ne bakalabalaba. Abo abantu abasigadde abatali abo bayina kubanga bayimirira obanga batuula meters 20 okuva kwaka kabokisi ke balonderako. Wano ssemateeka gwe baakola tagambangako muntu nti olumala olonda genda weebake. Kati abaana bagamba temuyina kye mutugambayo, tugenda kubeerawo, tugenda kwekkaanya mu mbeera yonna. I only pray until we have a peaceful election. However much very many people are saying it's going to be more violent than the 2021 election because ekibadde kayunga mukirabye ekibadde kayunga. Ate nga ne bannayuganda bagamba kakibe ki tulina okuba nga twerwanako. So we just pray ne Mukama Katonda tumuteekemu, n'eggwanga lyaffe tuliteeke mu ssaala, tuliwongeewo Katonda oba oli awo ayinza n'okitwanguyiza. Tambuza video.